Ssegirinya agezaako kubuzaabuza oba kuba tujjukira nina source yangambako nti baali bafuluma mukomera part of the negotiations oba alleged negotiations ezaaliwo nti he or they shouldn't involve in radical politics ebyo ebyabakubeera nga ebintu babiremerako ebyobufuzi ebyokuduka kola kutya. Waliwo omuntu gw'olaba nga kale naturally success nti buli kyafuna success lwaki nti Ssegirinya tabalwa mu bantu basomye tejaga nti omusajja ono asaana kintu kimusaana ng'ogyeko ne kino nti bw'aba struggling ku social media n'afuna abantu abamwagala ne mu kitundu mu community kitegeeza essaawa zino kyonna kyali eyo eba plus gyali era mmanyi musanyufu. Kati waliwo ne byakola nze ne simunenya kubanga simuteeketeeke naye yennyini yalaba nga atuuse ewantu olw'okwagala kw'abantu. Era kyemmanyi omuntu amutaddeyo olw'essuubi eddene lyamulina mu palamenti yaba alimba bulimbi naye okwagaliza omuntu kyali kirungi nnyo. Kati kino kyakola ebintu bingi byakola nga olaba okuba nga okulya ssente tekwatandise jjo kwatandika ddaaba ku bazungu naye oziridde otya transactional politics kubanga talina n'amaanyi ago gasobola kulwanyisa kiri mu bunafu bwe nti palamenti bw'oyingirayo otuukira ku order paper ki ekiriko olina okulaba speaker oba oli wakwogera oteeka nosayininga mwansadi n'omanyi ebintu emitendere mingi gy'otayinza kukakaatika ku Ssegirinya n'oba Ssegirinya bwe nti waliwo byolaba nga toyinza bimunenyeza. Kati kino ekyokuba nti yali active weera ayinza okuba abala mupiira gwe nti abawagizi bange mbakuumye ntya naye nze Ssegirinya buli kyakola eba plus kuba simusuubirangamuuko kyamaanyi. Kangende Isaac ekisookera ddala ababaka bano Ssegirinya kyenyinza omwogerako nti Ssegirinya ye kirabika yategeera nnyo Bobi Wine n'ategeera ki n'okubuzaabuza abantu ebintu bibiri yasoma science w'okubuzaabuza abantu ebintu bibiri byanjawulo oli akugambye nti waliwo omuntu ekintu kyajjiddemu ng'era woogeza okuva mu kintu ky'ojjiddemu oyinza okubula kiringa wamala eno YouTube channel twagiteekawo nga yakusomesa bantu wova leero eno YouTube channel n'okeera ng'otaddeko bakojja oba emisomo gyawo bwakojja ne basenga oyinza ofuna abanaakulaba naye percentage ennene eno channel evudde ku mulamwa tudde gye tuyina okubeera okitegeera. Kati Ssegirinya munnange ayina gye tumumanyidde ng'era percentage ennene awo weemwagalira. Waliwo eŋŋombe egamba nti omubaka gwe mulonda kyekifaananyi ky'abantu bakiikirira kitegeera ng'ovudde ne mu bino mbukulyako kozi Ssegirinya wakugamba ekintu toyinza era kitwala serious gw'otabeera serious. Kati omuntu Ssegirinya yakeera n'agamba bwe bankwatira okugenda okunsiba nali njagala kugula kimotoka kya perfume nga kifuuwira kawempe era ng'olutuuka mu kawempe owulira nga akawooka kawempe kalala nnyo era nga waliwo abantu balinaye baali bagenda tugulira ekimotoka kya perfume nga gye bali nga yanyumirwa baali bagenda mugulira ekimotoka kya perfume. Teri yalonda Ssegirinya nti kuba agenda kwogera ensonga ez'amaanyi ku floor ya Parliament. Bannayuganda oluusi banafuwamu eri ayinza okumulonda bw'atyo ng'alowooza bino byayogera mu nkuba asobola okwogerera naye ebiseera ebisinga abantu baayagalizanga nga bw'onayagaliza omusajja ali active nnyo so nga obubaka si bye bwagala obubaka bwa Parliament kutwala nsonga ku floor
however much nti alina mukakoze obulungi bw'ofunayo akasente mu makubo g'okafunyemu gonna ekyo kirungi nnyo nga tetufuddeeyo bagamu gavumenti obagaawa ebyo tebitukwatako ekikulu kyakubeera nga taddewo impact olina gw'owaayo kono gw'oyamba noga nti ono bano bafune akamere ne bw'aba akutekulyamu wa musolo nze simulinaako obuzibu nesewanyana kuba ate sewanyana ekyo tekibadde kitundu ku ye okuva edda we twamuleetera kuwa kansala eyo ntwali omu ku baamuleeta nali omu ku baamuleeta kubanga bajjanga basaba na mikono gya idiza okwewandiisa aba basemba ayagala ebyemizannyo bwe bityo tetwalina nnyo interest y'amaanyi mu kusooka nti oba twalina interest mu kugabana keeki wabula twayagaliza omuvubuka munnammwe tumupushinge ayitemu tulabe ekinaddako naye ndaba nga amaanyi you regret putting in your efforts nyinza obuta regretting kubanga nali nasoma dda nti oyayuuyaki nyinza obuta regretting kuba Martin Luther King yayogera dda nti voter collateral security ya politician kati ffe twayagaliza muntu ebiruubirirwa bye ne biyitamu n'ava mu layini eri ey'obwavu n'asala omanya okubeera n'omutima omulungi kintu kirungi nnyo mungereza wagambira nti it's good to be good kati yagaliza oyo ayitewo yamanyi bw'asobola okuyambamu abantu be ne bw'aba tayambye bantu bonna wadde ffe twamuteekayo lwa general cause naye sijja kuga nti I can regret silence ye etegeeza ki mu kaseera kano silence ye ekkaatiriza kiri kye abantu kye banvumira omwaka ogumu n'ekitundu mutebi baakuvuma naye ngenza okulaba 2023 nabasoomooza namuokole nga abanvuma muliwa manyi okuddayo mu comments nempandiikako nti abanvumanga naye nga abamu kale kwekangabiriza nti kale kati kibeereko sima biki kale nga olaba omuntu takyayina time tells time nnungi nnyo mutebi baatuvumira neddiini luba wasaba nga tufulumiza lisiti y'ababaka betwinako evidence nti baatuvuma naye twagera otuukayoge balako 2022 ddiini gwasiiga bane wamala mwebale olina okuvuma ebiseera ebisinga bwekiti amawulire bwegabeera tegali sayidi emu ekomera omanyi process bw'oyingira ekomera process gy'obeeramu okufuluma ekomera ne process z'oyitamu toyinza fuluma komera ng'olinga ofuluma ewuwo okitegedde wategeera process gye bafulumiramu ekomera waliwo ekomera byosobola ofulumamu lwakuba tuteesezza bulungi naye ng'ozizza omusango ate ogw'amaanyi gwe tugamba nti gwakutta oyo omwana nno wabeera mu komera anyumya ne basibe banne n'anyumyakoko n'abapoliisi tumute yatta omuntu naye tumute ani yabasiba nze kyembuuza kibuuzo nnyongereko ani yabasiba tubuuza gwe ankukwatirira yabasiba state ye yabasiba nga bakoze eki mubatta abantu e Masaka state eyo ekulembera omusajja gwe amaze emyaka 4 ng'afuga amanyi Ssegirinya nti talina profile yonna oba background mu byabufuzi talina maama we nti oba kojjaawe so nga tumulabyeko ng'addiringa n'abantu ababadde abazaalwa bannabyabufuzi amanyi kyekitwala omuntu omukyekinga otya kwa dictator yenna akimanyi nti omuntu yenna akuvuganya omukyekinga n'ebintu bibiri nga Martin bw'agamba okyekinga omululu gwe the love for money oba okutya kwe eri okufa bintu bibiri bimala tulabe ne ku bantu ab'enkizo nga babawangula kati ddala muntu gwe atuddeeyo okakasa otya nti Ssegirinya n'oba Ssegirinya bwe nti oyinza omutuuza ku round table ebintu ebyo byonna ne bimulema
ng'aliko ne omuloodi nga yakumakuma abantu abo ye menta waabwe n'abanga byonna bibalemye asazeewo bamusibe ebbanga lyatamanyi yeero ebijambiya bye bakugamba ebijambiya bisponsoringibwa muntu nga Ssegirinya atalina na backup nti alina ebibiina ebimussaamu ssente obuyeekera tebusponsoringibwa butyo. Museveni gwe mmanyi nti tayinza kubanga atya embeera eyo eya comedian nze mmanyi nga comedian Ssegirinya wadde njagala nnyo opposition naye mumanyi muyiseewo afune naye alandize abantu be yali musajja tubeerawo parliament efuuke ya kinyumo ekintu kyenzikiriza lwa nsonga nti ku mutwe wafu ku mutwe buli wabe wafu ekyennyanja kifa mutwe kidduda mutwe. Nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali ebweru eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna. Ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe kyekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali Dubai yes estate sales zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente bangu yagala yeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Second chance for Busoga ye charity drive je tukola ne muganda wange Isaac 1K era nga twagenda ebugwe ne tukola pilot study bye twasangayo byatwewunyisa nga mbizambira mu programs zitali zimu so twetaaga okubeera nga tuyamba tuzza essuubi oba tukomyawo essuubi saako n'okusaba Mukama Katonda okuwa omukisa ogwokubiri eri Busoga region. Busoga region zezimu ku region zeziri impoverished oba ezisingamu obwavu behind Karamoja era tukkiriza nti tusobola okwataganira awamu okulaba nga tuzza essuubi naye tugenda kukozesa sekita y'ebyenjigiriza era taamu egenda ebulako nnaku ntono nnyo okubeera nga eddamu naye twagala okubeera nga abaana abawala tubatwalira sanitary pads n'abalala bonna tetwagala kusosola nti ate train oba teach a girl child no twagala tubeere n'omugigi nga gwonna guli equally educated. So we are donating scholastic materials, sanitary pads ne learning materials nga bwe tuze tubategeeza so tubeera nga otutukya ku namba za ez'essimu mwebale already donations zetu receiving bannange we thank you so much era tamu enagenda okutambulako ennaku 2-3 nga tuli bugweri tugaba ebintu ebyo bye mutuwadde era tubeebaliza ddala okubeera nga mutwegasseko mu campaign eno. Butereevu nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya tubaaniriza mu bali tugoberera Isaac 1Ks Alosia Smart of Media ne Solomon Kawesa mikutu gya bannamawulire gyonna of course tosaako obubaka information egye tukkiriza egenda okukyusa ebiseera bya Uganda oba generations ezijja nga tuyita mu kukubaganya ebirowoozo. We believe in the power of the voice. Nze muzukulu wa Gamunga Moses wamala ndi ne Isaac 1Ks ne muganda wange Mutebi the moving dictionary oba Sakanyumiza amansa bwino sawa ya kumansa bwino episode mwagirabye twakoze ku olugendo lw'okuzikiriza n'okuttattana oba okutta art industry ne sector zonna mu ggwanga. Njagala ate era twatandikidde ku byabufuzi njagala tukwate ku byobufuzi engeri ebizikirizzaamu abantu be twali tusuubira abakyalimu ensa nabo nga bagenzi
Isaac sokola musekuba tulaba mbudda kuba budde tubugowa speed batulaba mbebaza okulaba Uganda Eyenkya tugobereranga buli wonna we tuba nako zino abantu batugaba bugoli nakuddukirira ku TikTok nakugamba nakulabya eri olumu obeera ne ku kaboda otambula ogenda owulira Isaac ogamba gwenja kulaba ng'olulala mbebaza bye mukola byamaanyi nnyo mu ngero tuwagganira nga tuyita ku makopo so wagamba mwe yokwogera basobola biveko bakuwemu ssente olesimu omanyi omuntu tukwagala nnyo yogera waliwo nzijukira we nayogera ku bya forensics bagamba yeggwe wange kyokka nga abagamba yeggwe wange amala n'ataaginga poliisi neŋŋamba poliisi kamuhiya n'ogamba kati geki opaaki ompitira poliisi musajja wa forensics waliwo akulira sanye bya science mugoni mu poliisi yankubidda nnyo nnyola naye ijja kuba debate ya lulala ajje tubyogereko wano ajje wano tubyogerere wano waafi nze njamubuuza ku bye bazuula ku kaweesi bani bebazibagira mutebyogamba otya ssebo gyendi tozimweyo ozze tumanse bwino kantandike nawe nina posti zendaba okuviira ddala ndoza nga tukyali abantu kye batamanyi nti ffenna tuzze tukola wamu nze naawe bwe twalikaawo ewa ku desk ewa Dindu bo wasaava nga tuli ffenna ebintu bya Ssegirinya n'alanise Wannyana benjaga njambe direct tutandikire ku nsonga eyo articles ze ziraba nti abantu abagamba zo bagamba musajja baali abasajja abamu batandika n'ekitundu so kakati ebiriwo okay time has exonerated you ebiseera ebisinga tuleka time neyogera time tells time eyogera ddala bw'oyogera kitono time nebange era bwino yenna tutandikire ku ensonga ya Ssegirinya alanise Wannyana aliwo simwinaako nnyo information naye nga mbadde mu house yabanga oluvannyuma lw'okubanga bakomawo gye bagamba gye baali okusirika kwe kutegeeza ki bino byozze ng'owandika byozotegeeza nti abakulu bakwata ekisawo alani Ssegirinya alinga agezaako okulaga ofuna comeback kuba ye principal yabeeyawulirako ddala mugaati gwamwe muguliire eri principal kyekyo kye yalina okukola distancinga buli omu n'akaalinga badeni ye kakati bw'omaliriza ekyo ekya national level noddayo mu constituency eyo n'oga abantu mbagambye eki eya Alan mwensinga okuwangaalira gyensula y'amaanyi gaggwamu abantu yasalawo kuba nti ndowooza ajjamu omukka nga bona agamba nti sijja kwewa nnyo bantu bano nyinza obutaba na kyamaanyi kyembakyusa kati Ssegirinya ye engeri ekimufuula nti akyali mu bantu kyekiri nti era abadde ekyo abadde muntu wa mu mawulire talina nnyo kyanjawulo wabula kyekyo kyali mawulire ge gamumeekinze kuva eri nti nze Ssegirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebanda okuba masimu ku leediyo kati abeera alina okusigala mu ekyo kubanga ye mmeeke ye nkyemanyi ne bwali bavudde mu palamenti byebyo kuba teri yalonda Ssegirinya nti kuba agenda kwogera ensonga ez'amaanyi ku floor ya palamenti Bannayuganda oluusi banafuwamu eriyo ayinza okumulonda bw'atyo ng'alowooza bino byayogera mu nkuba asobola okwogerera naye ebiseera ebisinga abantu baayagalizanga nga bw'onayagaliza omusajja ali active nnyo so nga obubaka si bye bwagala obubaka bwa palamenti kutwala nsonga ku fulo oiva maki nti alinamu kakoze obulungi bw'ofunayo akasente mu makubo g'okafunyemu gonna ekyo kirungi nnyo nga tetufuddeeyo baga mu gavumenti obagaawa ebyo tebitukwatako ekikulu kyakubeera nga ataddewo impact olina gw'owaayo kono gw'oyamba noga nti ono bano bafune akamere ne bw'aba akutekulyamu wa musolo nze simulinaako buzibu Ssewanyana kuba ate Ssewanyana ekyo tekibadde kitundu ku ye okuva edda we twamuleetera ku bwa kansala eyo twali omu ku baamuleeta nali omu ku baamuleeta kubanga bajjanga basaba na mikono gyayidiza okwewandiisa aba basemba gala ebyemizannyo bwe bityo
tetwalina nnyo interest y'amaanyi mu kusooka nti oba twalina interest mu kugabana cake wabula twayagaliza mu omuvubuka munnammwe tumupushinge ayitemu tulabe ekinaddako naye ndaba nga amaanyi. You regret putting in your efforts? Nyinza obuta regretting kubanga nali nasoma dda nti oyayuuyaki tugende maaso. Nyinza obuta regretting kuba Martin Luther King yayogera dda nti voter collateral security ya politician. Kati ffe twayagaliza muntu ebiruubirirwa bye ne biyitamu n'ava mu layini eri ey'obwavu n'asala. Omanya okubeera n'omutima omulungi kintu kirungi nnyo. Mungereza wagambira nti it's good to be good. Kati yagaliza oyo ayitewo yamanyi bw'asobola okuyambamu abantu be ne bw'aba tayambye bantu bonna. Wadde ffe twamuteekayo lwa general cause naye sijja kuga nti I can regret. Okay. Silence ye etegeeza ki mu kaseera kano? Silence ye ekkaatiriza kiri kye abantu kye banvumira omwaka ogumu n'ekitundu. Mutebi baakuvuma naye ngenza okulaba 2023 nabasoomooza namuoko nga abanvuma muliwa. Manyi okuddayo mu comments ne mpandiikako nti abanvumanga naye nga abamu kale kwekangabiriza nti kale kati kibeereko simabi kikale nga olaba omuntu takyayina time tells time nnungi nnyo. Mutebi baatuvumira n'eddiini lubo wasaba nga tufulumiza lisiti y'ababaka betwinako evidence nti baatuvuma naye twagera otuukayo balako 2022 ddiini gwasiiga bane wamala mwebale. Olina okuvuma ebiseera ebisinga bwekiti amawulire wegabeera tegali side emu. So kino bino byonna bikonfaminga kyova olaba oluusi oleeta ekinyumiro omulala kati bwotyo bwolina okubeera. Ssegirinya agezaako kubuzaabuza oba kuba tujjukira nina source yangambako nti baali bafuluma mukomera part of the negotiations oba alleged negotiations ezaaliwo nti he or they shouldn't involve in radical politics. Ebyo ebyabakubeera nga ebintu babiremerako ebyobufuzi ebyokudduka kola kutya. Waliwo omuntu gw'olaba nga kale naturally success nti buli kyafuna success lwaki nti Ssegirinya tabalwa mu bantu basomye tejaga nti omusajja ono asaana kintu kimusaana ng'ogyeko ne kino nti bw'aba struggling ku social media n'afuna abantu abamwagala ne mu kitundu mu community kitegeeza essaawa zino kyonna kyali eba plus gyali era mmanyi musanyufu. Kati waliwo ne byakola nze ne simunenya kubanga simuteeketeeke naye yennyini yalaba nga atuuse ewantu olw'okwagala kw'abantu. Era kyemmanyi omuntu amutaddeyo olw'essuubi eddene lyamulina mu palamenti yaba alimba bulimbi naye okwagaliza omuntu kyali kirungi nnyo. Kati kino kyakola ebintu bingi byakola nga olaba okubanga okulya ssente tekwatandise jjo kwatandika ddaaba bazungu naye oziridde otya transactional politics kubanga talina n'amaanyi ago gasobola kulwanyisa kiri mu bunafu bwe nti palamenti bw'oyingirayo otuukira ku order paper ki ekiriko olina okulaba speaker oba oli wakwogera n'oteeka nosayininga mwansadi n'omanyi ebintu emitendere mingi gy'otayinza kukakaatika ku Ssegirinya n'oba Ssegirinya bwe nti waliwo byolaba nga toyinza bimunenyeza. Kati kino ekyokuba nti yali active weera ayinza okuba abala mupiira gwe nti abawagizi bange mbakuumye ntya naye nze Ssegirinya buli kyakola eba plus kuba simusuubirangamuuko kyamaanyi. Kangende wa Isaac one case wagwe nkutandikira musajja wange ndabona kubadde na nnyo omubaka Kagabo kanjogere ku bantu abayina okwogerwako. Ekisookera ddala ababaka bano Ssegirinya kyenyinza omwogerako nti Ssegirinya ye kirabika yategeera nnyo Bobi Wine n'ategeera ki n'okubuzaabuza abantu
ya bintu bibiri yasoma science okubuza abantu bintu bibiri byanjawulo oli akugambye nti waliwo omuntu ekintu kyajjiddemu ng'era woogeza okuva mu kintu kyojjiddemu oyinza okubula kiringa wamala eno YouTube channel twagiteekawo nga yakusomesa bantu wova leero eno YouTube channel nokeera ngo otaddeko bakojja oba emisomo gyawo bwakojja ne basenga oyinza ofuna abanaakulaba naye percentage ennene eno channel evudde ku mulamwa tudde gye tuyina okubeera okitegeera kati Ssegirinya munnange ayina gye tumumanyidde ng'era percentage ennene awo weemwagalira waliwo eŋŋombe egamba nti omubaka gwe mulonda kyekifaananyi ky'abantu bakiikirira kitegeera ng'ovudde ne mu bino mbukulyako kozi Ssegirinya wakugamba ekintu toyinza era kitwala serious gwotabeera serious kati omuntu Ssegirinya yakeera n'agamba bwe bankwatira okugenda okunsiba nali njagala kugula kimotoka kya perfume nga kifuuwira kawempe era ng'olutuuka mu kawempe owulira nga akawooka kawempe kalala nnyo era nga waliwo abantu balinaye baali bagenda tugulira ekimotoka kya perfume nga gye bali nga yanyumirwa baali bagenda mugulira ekimotoka kya perfume ne weebuuza nti gwe kati gondiyo constituency yekuwunya obulungi ekugasizaawa nga bw'oyingira nga bw'ogenda mu Amerika bakugamba eddwaliro lirese kawempe yoyo Ssegirinya yeyo manifesto era twamuwa lweyo manifesto ng'agamba ye newe munaabanga mugize simanyi omusana gwase nnyo agenda leeta ebyuma nga bikuba enkuba mu kawempe era waliwo eyamulonda ng'asuubira kyuma ekyo nateebuuza nako nti lwaki be bakwata bombi bava mu City Hall nga bakansala ne bayingira Parliament lwaki balina uniformity oba ebibagatta nti wootunuulira ebintu bya Ssegirinya omusajja yabadde ku TV emu n'agamba muneewuunya ba Guinness World Book of Records nzenzeka eyayogera manifesto yafulumya manifesto y'emyaka 5 myezi 2 ng'ewedde n'agamba mbu nze baatuwa ssente ez'okubeera emmotoka biki nakijukira ssente eyo zifuluma financial year etandise ompuliriza zifuluma financial year etandise ye n'agamba mbu ssente ze zino ezagula bya ambulance ezikoze eddwaliro ezikoze ebintu byonna zaali zivudde ku z'emmotoka n'omusaala gwe naye nga ate omusaala gwali tegunnafulumizibwa kuba financial year tenakola ki Ssegirinya y'omukulembeze yekka asobola okugula ettaka gwe n'olimuggyako n'alikulekera so n'akugamba sijja kwemenya n'ebyo so kati oyo ye Ssegirinya nti yategeera abantu ate naffe Abannayuganda ebyo bye twagala so Ssegirinya ate Ssegirinya yagenda n'ayiga akantu kano tunaabalabiranga ku bikolwa byammwe kati Ssegirinya ali ku bikolwa byammwe si ye nga kyali naye ebikolwa byayogera Alan Ssewanyana wenzira ku Alan nti ye Alan ye alimu kolwa olucorporate naye ate lumusudde like is it corporatism is it really eringa arrogance nti banankola ki kuba bwe ngenda ku ground ndaba muntu gwe nayagala ennyo ndaba taliiyo so nga ate obusibe buno nga bwe bakiportrayinga nze kyesikiriziganya nakyo bwandibadde bumukoledde femu nnene tujja kujja ku busibe lwaki tokkiriza mu busibe genda maso ogamba mwalimu olwa corporate omukulu yagamba olulinga kalola olugamba nze yayina Ssegirinya situukawo okay nate yalinnya ku mmeeza wano ku City Hall ate ebyo birala Katumba yakuba omuntu ekikonde mu lubuto yes so toyinza gamba ye Katumba ogamba ali corporate lwaki yakuba omuntu ekikonde so waliwo we bituuka nga byetaaga ttabuka okitegeera so okulya bantu bangi naabalidde naye waliwo abalya
ne beeyera ku mimwa ne wabayo bali yogati n'abasigala ku mimwa azza kano nywedde yogati okakasa ngendo gira wapi kale na nywedde kiki kati ye kagabo lwamukwata ne yogati mu kati so waliwo abunsambukiddeko mbadde ntambula kati ye kagabo yakkiriza mbadde ntudde n'anywa yogati naye era kiddayo kuffa abalonzi nti nze bwe mba ntunuulira okufunamu kw'omulonzi sikitunuulira wali ku national cake nga bwe bakirowooza kubanga sisitimu nga tennatereera okuva waggulu abantu nga Ssegirinya newunya bwewunya ate abakkiririzaamu nnyo naye bo mbasanyukirako kwati yandibadde atuuka atya waatuuse talina credibility emuteekaawo naye yennyini muli akimanyi era kyemanya adda mu nju n'aseka nti ebirooto bye byali bitono nnyo ne bigaziwa omuntu atasomye na kusoma kiri awo noba ng'otuuse okubeera legislator kiri fane nnyo ebintu bya Uganda biri so fane Isaac agenda maaso so nze kyenyinza ogamba nti mbadde nkyakugamba nti abalidde bangi ate tukyabategeera naye katwogere ku bano abavuddeyo kagabo n'abalaga nti bavuddeyo cause Alan wezija nenkubuuza kale newoobuuza omuntu eyagambanga n'omubuuza Alan yalya teyalya waba yagambanga teyalya agamba ayinza musajja ayinza naye kati ensi yonna egenda oli kyagambye nti time eyogera nze nakugamba wano yatugamba mu wiiki mmeka enguudo nakugamba nga bakava mu kkomera nti abo abasajja ogenda bategeera nti baalya era we wakitegeerera we baavaayo bwe bati baavaayo ne basirika nga abakyalimu era nenkugamba nti mu kkomera babadde boogera ate wabweru basibe nnyo okusinga ne Ssegirinya yakitegeera ekyo yawulira show yaffe n'ategeera nti tumwogerako nze newunya pulaani ya drafting enkola eno kuba omuntu omusibye omwaka gumu n'ekitundu nga bw'ogamba kyokka n'avaayo nga teri beewaabwe bamuyayaanira baasirika dda tolina najjoga nti ewaabwe kuba alani atiisi wamama we mmanyiiwo wali emakindi nga tolina gyoga nti babategekedde wano owulira kimu nti musajja tasobola nakutuula ddala bulwadde ki obwo gwe baakubanga osibwa n'omala omwaka mulamba nga toddiriza kyebaga nti okubaakuba ku matu toddiriza tokuba ku mpemba wemba nti kati yali olubuto lumuluma kati atandise okudda engulu n'omala omwaka mulamba nga progressinga steadily mu bulwadde nga bwe baligambye okuba ate n'otafa ekuba omusajja yavaayo ng'akwata ku mutima simanyi oba kati ate omutima guyinza okuba nga oyongera bwagwavaamu naye kati kankugambe kino ekintu nti Ssegirinya anoonya comeback era comeback eyo steadily aligifuna Uganda okitegeera ye Alan Sewanyana takyayagala comeback takyayagala go back wali wamumala okitegeera Alan Sewanyana comeback zamma takyazagala ne go back takyazagala wali weewo Kagabo ayagala yasooka n'agwa n'ayagala comeback kati ate comeback agenza okulaba wayina ogifunira kwe ku muhoozi naye ate eringa go back. Kagabo yagambye nti mwe temumutegeera bulungi nti omukulu yatalaba yabikula amateeka gonna asoma wa aba opposition weina okuwakanyiza buli kimu agamba tannalabawo yatuuse n'okugamba nti ye yali amanyi mbu yagenda mu parliament teri yo opposition simanyi wegamba nti opposition webagamba president bamugamba gondi member wa parliament yayina okwaniriza beba naye nenjagala omubuuza nti we yali ayingira opposition yali tasomye cause
wemba njagala okuyingira parliament ekitegeeza nti abantu bali mu parliament naye tebamanyi nabiri mu amala kutuka naga nti omuntu ayingira parliament nga tamanyi na kyagenda kola mu parliament era kyemmanyi wokwata obulungi Kagabo n'omubuuza memba wa parliament akola ki ja kugamba ayaniriza abagenyi mu constituency ayaniriza president ngazze cause ebyo byosoko tegeera esimu eriko data simanyi nakisoko ji so gulawo ngabo ninagwe kina akantu kenjagala okulaga gogenda ndo ku Google yes gogenda ku Google impact musumba yansobeza samusanga simanyi musumba Bujjingo toka kati gogenda maso ngo yogaze na mbadde nkyakugamba nti Kagabo ye alowooza yayingira parliament nga tamanyi mu parliament bakolamu ki era akugamba dokugamba ze nali manyi aba nupu teri birungi byofuna ku kitebe naye obuuza musumba yani Kagabo doctor teri obwa doctor atebukya mugwano oyo okyasobola okugamba abantu nti oyo dokita badokita betumanyi nti baba n'amagezi okitegeera kati wobanga oyina Kagabo nga tomanyi na mu parliament bakola mu biki ng'ate gw'otugamba nti nze nagenda okulaba nkiikirira abantu bewange kati Kagabo atubuulire obukyanga yesimbawo kiki kyakoledde abeewuwe ebyo byonna kiddayo ku kiri kyembadde nkugamba byonna biddayo ku kyenkugambye nti abalonzi ffe kyakunenyezebwa kuba natandikidde waggulu nga ngamba nti gavumenti eno eyeewaŋŋamye emyaka 4 kyakunenyezebwa naye abalonzi kuba noonyereza nnyo ekisoboka gavumenti bweba ekyatulemye okugjawo abalonzi nga ffe tusobola okwebuulirira nti naffe obwongo bwaffe tubadde bakiboggwa ennyo nti bw'otunula ebintu ebyo biri mu Buganda by'omenya byonna nosanga omubaka nga Ssegirinya gwensanyukirako okuba nti ali mu kifo kyatasaana oba oliawo kyataalibaddemuuko nti walaba ne Katolu Bwama nga tusaba mu mpendyeko era netumuwa kakati ate kyekiri kyogambye nti omubaka w'omulonda kya kozi Kato yayingira comedian n'atuuka mu parliament waliwo eŋŋuumirwe yavuga mu parliament ne batulagako ku saidi ya Kato ng'akuba amazina ne tuvaawo Kato avudde mu parliament era omulaba byali mu bya comedy so kyekugambye nti abantu wolonda MOP tegeera nti abo abantu bakiikirira nti tufanya ate kati twakoowa naffe okulonda mbusimanyi olonda era ityoga nono tumuwa agende kati ate tumuwa mbu agende nga tumuwa tumusaasira n'osubira mbu ogenda mujjamu ekyamaanyi omukulu lwaki tokkiriza nti Ssegirinya ne Alan baali mu kkomera waliwo debate zendaba nga mpanvu nnyo zaali badde show number kubanga omuntu omusimira n'avaawo ng'ategedde nti ebyobufuzi bino bwe tubitunuulira bw'otateekako political lenses toyinza kulaba kintu na kimu nti tugaba sympathy kanti kwanguyize ono mulikola shali ali bikunnyonnyola byonna ekomera omanyi process bw'oyingira ekomera process gy'obeeramu okufuluma ekomera ne process z'oyitamu toyinza fuluma komera ng'olinga ofuluma ewuwo okitegedde wategeera process gye bafulumiramu ekomera waliwo ekomera lyosobola ofulumamu lwakuba tuteesezza bulungi naye ng'ozizza omusango ate ogw'amaanyi gwe tugamba nti gwakutta oyo omwana nno wabeera mu komera anyumya ne basibe banne n'anyumyakoko n'abapoliisi tumute yatta omuntu naye tumute ani yabasiba nze kyembuuza kibuuzo nnyongereko ani yabasiba tubuuza gwe ankukwatirira yabasiba state ye yabasiba nga bakoze eki mbubatta abantu e Masaka state eyo ekulembera omusajja amaze emyaka 4 ng'afuga amanyi Ssegirinya nti talina profile yonna oba background mu byabufuzi talina maama we nti oba kojjaawe so nga tumulabyeko ng'addiringa n'abantu ababadde abazaalwa bannabyabufuzi
amanyi kye kitwala omuntu omucheckinga otya kwa dictator yenna akimanyi nti omuntu yenna akuvuganya omucheckinga n'ebintu bibiri nga Martin Luther bwagamba ocheckinga omululu gwe the love for money oba okutya kwe eri okufa bintu bibiri bimala tulabe ne ku bantu ab'enkizo nga babawangula kati ddala muntu gwatuddeeyo okakasa otya nti Ssegirinya n'oba Ssegirinya bwe nti oyinza omutuuza ku round table ebintu ebyo byonna ne bimulema ng'aliko ne omuloodi nga yakumakuma abantu abo ye menta waabwe n'abanga byonna bibalemye asazeewo bamusibe ebbanga lyatamanyi yeero ebijambiya bye bakugamba ebijambiya bisponsoringibwa muntu nga Ssegirinya atalina na backup nti alina ebibiina ebimusaamu ssente obuyeekera tebusponsoringibwa butyo Museveni gwe mmanyi nti tayinza kubanga atya embeera eyo eya comedian nze mmanyi nga comedian Ssegirinya wadde njagala nnyo opposition naye mumanyi muyiseewo afune naye alandize abantu be yali musajja tubeerawo parliament efuuke ya kinyumo ekintu kyenzikiriza lwa nsonga nti ku mutwe wafu umutwe buli wabe wafu ekyennyanja kifa mutwe kidudda mutwe nze ng'omuntu bwe ngenda mu biri ebyobufuzi ebiri serious nti Ssegirinya kyaliko simusuubirangamu agenda kugenda wali ave mu library nga bw'otuuka mu parliament genda olabe koda paper bagenda kuteesa ki matter of national importance oba ekiri mu constituency yo genda osabe rules of procedure ziyige genda mu induction training omanye when to speak ogenda kwogera wanika otya osaba otya olukusa okufuna omukisa ogwogera ebyo Ssegirinya wange sibimulowolezangamuuko era abantu bwe tuba tulonda nga tulondera mulamwa guli tusookenga kwekyekinga naye nze sinenya muntu w'ekawempe munenya kimu obwongo bwe buba nga bulowooza nti Ssegirinya yalina impact gyagenda okukola mu house wabula musanyukirako bw'abanga akkiriza nti tuwa omusajja waffe agenda ayitemu okwagaliza system nfu Isaac Ssegirinya abamusuubira nti ng'oli bw'ayogedde nti impact mu parliament weeri abo bakola bubi naye impact mu constituency yesobola okubeerawo oba weeri ate abantu baagala nnyo tebaagala nnyo bifa mu parliament baagala nnyo bibafaako eno Ssegirinya kyakoze naye waliwo kyenzijja okugamba abantu nti ate tupaala nnyo ne twagala tutegeere cause for example Ssegirinya we yali yakava mu komera yatugamba bannaye ngenda kubawa maiden speech oba maiden speech paka kati tukyagirinda oba agiwandiika tannabagimaliriza era ne member wa parliament jozi yamugambye munnange osituse kuwa maiden oba nagamba nedda nze kyenjogerako raising a matter of national importance abantu abakwate simanyi nti n'amateeka osobola obuuza Ssegirinya amateeka rules of procedure oyogere n'abikugamba nze kyensanyukira kimu nti ab'amasuuti byabalema kati Ssegirinya genda olye omuntu akkiriziganya nange oyo tujja kutambula naye nze njawukanye n'abantu bangi olw'ababaka bano n'oyogerera omubaka waffe byedda ninga omuntu ono gwensomye naye gwendowooza nti n'amagezi alimu naate nawe nga sokwawukana nange gwamanyi anyiigira lwa mubaka oli gwatamanyi na gyasula gwatamanyi na byamuli mabega byamupushinga kuyitamu mu kalulu kubanga Sulaiman Kidandala waaba akugamba ti omuntu gwe navetinga ku nuupu yali ku vetting committee nali mumanyi nti omuntu oyo talina mpapula bw'aba ye yayisaawo gw'omanyi owuwe yalina empapula kitegeeza noona amumanyi nti talina ekyuma bwe kiba nga kisengejja omuwemba ate noga nti ate bwobulo nedda nti obuwemba kale mutuufu naye obulo si butuufu nti kuba tekifevalinze dde Kidandala alabira Ssegirinya omuntu gwe yamanya nti talina mpapula ne gavumenti yennyini oba amateeka yoogera nti
kituufu yamuwaabira naye yamuwaabira bubi era ke katego ke babateezemu abalowooza nti kati bamutadde biki tubawangudde maaso eyo singa ava ku mulamwa gwabwe gwe baamuwa era bazuukusa kuba tebagambangako nti yasoma wabula bagamba empaaba yalimbi basaavinga muntu mukyamu kitegeeza tebasazangamu musango guli nti teyasoma bagambye tusazizaamu mpaaba bino bye tulaba agezaagezaako simanyi mbu ate agazeyo mu kibiina biki nabuuza omuntu omusajja atugambye talabanga wadde ku tikitoko bamuggyako essimu mwaka mulamba n'ekitundu nga n'omusibe ali eri ewaffe Bugerere asobola okusaba essimu mu mitayimbwa n'akuba ku ssimu ate agenda okukoma watugamba mumbadde mu kkomera ngenza okulaba nga aba Mr. Update bangi ate ng'agambye teri kyemumanyiko kimu nja kumuwagira musajja waffe abadde n'omukisa gwonna naye nga talizoninga lwaki nti bwagamba ebyo ate nali nkayanako n'omuntu omu ali gwendowooza nti ali intelekityo ate nanga nti nti ogamba nti atuula ebibuuzo nga yakava mu kkomera tagenze wadde omujjanjabako ebweru nti gwe tomanyi e-learning nemuga ate e-learning nga n'essimu bazikuggyako tomanyi wadde logo TikTok bwefaanana ninga abantu baffe bano bakyabasiiba buli kye baagala paka ensi lwerisaanawo ebyobufuzi bino bituleka wange eggwanga nekino ekisanja emyaka gyonna gitusaze ebbanga lyonna emyaka 4 kumpi aga NRM byonna bitusaze era kyetugenda okukola naffe kwebeereramu oba naffe twesimbewo cause waliwo lwolabira ddala nga naawe ekiyinza okuddaabulula kwesimbawo kuba mazima tuve oba myaka oba paalamenti ki yali esembyemu okubaamu ensa simanyi kati ate eno gye twali tusuubiramu eno yo yeegalise okusuubira nti oba olaba bano njogera bwogezi ku lwamulonzi nze sijjangako wano nga njogera ku lw'amasuuti omunnabyabufuzi gye buva gye bwenkana mu nsi yonna baba kimu baba uniform Isaac igocha kati ate n'amanya ge tutuuma oba gagoberera for example otuuma omuntu Kagabu kitegeeza nti agaba ye wasanze wage cause natunuulidde Kagabu so describing ote Kagabu wemba mu describing Kagabu yakulira mu nnaku kati ate Kagabu ne yeesuubiza n'asuubiza ne banne ne bamaama we nti lunaku lumu ndikimeekinga nga tafuddeeyo oba atya yabagamba ndikimeekinga Kagabu kyaliko naye Kagabu be bamu ku bantu abalidde mu bantu enkwe era kati kankubuulire ne political career ya Kagabu mulinoonya Kagabu okujjako nga bamukoze nga Semewo Nsubuga so Semewo atula kakiiko kaddembe ly'abuntu oba waliwo no gwe baawa obwaki waliwo gwe baawa obwa minisita eyaleeta etteeka lya Rafael Majezi nti okujjako naye nga bamukoze bwe batyo naye mbu yeesimbye wantu bamuwadde bukulembeze ne we buba akulira bowa ku kyalo akkiriza bowa ku kyalo Kagabo takyabufuna Kagabo ne we bagamba nti tweronzeemu abantu 10 abagenda obeera ku kakiiko ka bowa tebasobola kamuteekako ayinza omaliriza nga by'omukonda gwa bowa bino bireka wanupu yatugambye egenda kubayita bano bonna bakazi b'Ebashiri kati biyambye Nuupu lwaki ngamba biyambye otege kikusanyusa nnyo okutegeera omulabewo okusinga okubeera ne mukwano gwo nga mulabewo ng'akolera mu ggwe munda kirungi kati saawa zino Kagabo akyasobola olinnya ku kitebe kuba kwekaza era abeera yeekaziza era ne waatuulawo wabuuza ajja funayo gwagenda otuula naye nga gwasituka naye wagenda eno kozi yoyo gwagenda onyumya naye so kino kiyambye Nuupu ate nekyongera nozibula Nuupu amaaso kubanga yakajja wali Nuupu yagabanga kaadi faagiya oyogedde ku Nuupu naku 2-3
oyo waffe mumuwe. Isaac Ambo byalimu ne ssente oba obijjukira. Kyonna kye kiri naye kizibudde Nuupu okulaga nti kati wabanga Kagabo yali wa ssente era kyongedde obbalaga nti abassente bano akakiiko kali akavetinga kaabwe nti yatuwa ssente naye mulaba kyatukoze. So byonna bireetedde Nuupu okuzibuka amaaso n'okutegeera kiki kye baagala. Kati wootuula n'ogamba Kidandala ne Ssegirinya yani gwe twali tuyina osigaza sajja lyabeene n'eyaddawo yani gwe tuyina osigaza. N'ekirala Nuupu ebadde eyaniriza buli kolera ne kakica nti Nuupu abakulembeze nga 3 bajegattako mu biseera by'okulonda era bonna abasinga ne bafuna kaadi naye n'otamanya twandise diehard ne baberawo ba Roy Semboga Musiri David abaana bangi naye bali baava eri kikosi kyabwe DP block ne bagwa mu kibiina kyammwe Stan yajja kubba kutana era buli eyajja wekubanga ku DP block kuliko be bamakaadi bayinza okubanga 10 naye bano abaana be mubadde nabo ababadde bano abaseesaamu bagundi ne mugamba nedda lindako engeri ono gy'alina experience tatukuwe. So Nuupu nakyo kigenda giwa cause bakiraba ku Kazibwe Bashiri ebigambo bye yayogera ngenda bayiirawo omubiri Kazibwe Bashiri olaba gyali omubiri yagweyiirawo. Tuzze ku Ssegirinya tuzze ku Sewanyana tuzze ku Mukasa Rosias tuzze ku Kagabo boogeza birimi ate nga bangi buli nnaku wezigira bweziti nga tuyingirira okulonda ogenda balaba Uganda wange alina kyagamba. Ekyo ensonga esinga obukulu nti ekine Nuupu akantu kante kitebakabuukira okuba the vetting process nali nga nkyali ku TV nagiremerako nnyo nga I've received allegations ezimu nenziconfirming nti the highest bidder takes it all nti oli alina obukadde 5 nti tukulidde mu mulembe oguli vulnerable nti kyemusobola okwecompromisinga nakyo kigundi. Kati example wadde ya Kagabo tomanyi notices oba script ye yali ekomawa eri omuntu eyagala okubeerako legislator nti akusinze nga katolubwama akusinze mu bintu ebyekigwagwa najja naganjagala ndye ana diplomatic passport wayagalira n'omuwa nti alye. Kati ffe tulaba nga ababonereza naye ate baba batuwangudde nti omuntu azze n'akola erinnya lye mu bintu ebyangu bityo society yaffe eggwanga lyaffe lyandibaddeawo. Nti kyenkugamba nti bwe tunaaba ekintu kino nakyo ne kiba kizibu nti abantu abasiige akazigo ku bintu nga bino nakukakasa oyo agenda biki nga bajejjatta batyo naye ng'ebigendera byo byakola ssente. Kati omulamwa guno guga nti baasibwa bakola ki ebyo byonna ng'obitadde ebbali olowooza ye solution okusibwa baali tebalina maanyi malala gabawangula abantu be bamanyi obulungi nti omanyi obwetaavu bwabwe ssente. Omuntu wano mu Uganda bw'afuna ssente aba amaze layini ye kuba tutunuulira abantu abo tubalaba bantu bato bonna byoboyogerako bali mu bracket ya myaka 4 kitegeeza alina essuubi nti nkyayina okuwangaala emyaka emirala 4 n'awangaala ntya tetakyebuuza naye bw'anaaba ne ssente era aba akusinze kubanga ogenda kulaba amasomero bagenda mugali amalungi emirimu layini yeeyo afuuse legislator nja kuwa example ya mukwano gwaffe Ssegirinya nga ddala olaba tali credible ekintu kyafa system y'abamakooti yafa we muwagirira nti ajjalye naye kati gwe omulonzi nze ndi nnyo ku mulonzi era nnumwa nnyo mbasanga eyo n'owulira ennaku ennyingi omuwagira ajjalye eyajjalya nti system yafa naye ŋŋamba omulonzi gwe amuwanga oyina essuubi tobanga na ssuubi mu politician teri mpozi nga naawe weesitudde weebeereddemu ffe tubibadde namuuko nobeera yeswa mulamba wa pate era abantu abo abamu bajja
kunyiga baga wandiyogedde kino nkyogera kubanga weebeereramu tobeereddemu nze kati ate oyagala nkusuumbewumbe kuba nze nfunye ku mukisa ntuuse ku bantu abo bonna abali ku toopu era nga bwakulaba nti esijje gondi ng'akumanyi nga yakutuma n'okola kati twogeza obulumi bwaffe ebintu bye tumanyidde ddala naye nga gwalaba ogenda kuddaawo oyombe obadde mabega w'abasajja omakinza abantu bangi era nkyadda ku debate yange naye lwakuba nzibe ya okumaking oba okubreaking ayambye abantu abadde mu gondi okumaking okoona ne ku mubaka gwe saategedde nti okoonako ayinza oba tabadde mulungi politikali naye nze abadde ng'omuntu n'akuyamba nga mukwano gwe wembadde nzija tujjemu ebyemikwano nawe tuli ku broad scale nti omuntu yavaayo atadde manifesto agenda kwetikka constituency agitwale mu parliament nakulabako ne mukasalozi singa bwe twogeddeko alan mukasalozi yasantu bamulinamu essuubi abantu nga bagamba yes ketujjewo katolubwamu oli adi nakatemba at least kumbe twazzaawo katolubwama ne Kenny Lukyamzi ne baani bonna anti kakati ono nja kusooka netegerezeemu nti ekisanja otubadde tukomparinga alani ow'ekisanja ekyokubiri anajja kugamba nti ekisanja ndi mukisooka kasitotandika omuntu omwogerako ngo olaba kati ono ng'otegeera nti awo emboozi aza kalisekeddeomu anti tomuwulidde atandise kati olaba kati ng'oyo ng'otegeera nonze oyo kati nti awo nze ne mukasa ensobola okulembeza ng'oggyeko ebyo byonna mukwano muntu wange ng'omuntu ekyo nze siteyinaako bitera nnyo okundakira wano naye ate bitera nnyo okundakira nange waliwo omuntu gwe baleeta nogamba tumuleke tugende naalibadde soogera ku kino toli mu good position kwogera ku mukasa sigamba nti kumwogerako ngezaako okuzzaayo nti nayogedde generali nenkugamba ngezaako okuzzaayo nti yayogedde nnyo ku bangi generali nenkugamba nti omulonzi nze yandeeta wano owulira omulonzi tomuyinaako buzibu mukasa tomuyinaako buzibu oyina buzibu mukasa tomuyinaako buzibu obuzibu abuyina ku mulonzi yalonda mukasa lwaki olonda mukasa tonkwata balonzi waliwo nogamba naye kyobola bannewalira ddala kati oyogera otya kwanina owundi newaaba yasse muntu nkugamba awo tuveewo biyama boys at least tomuwolereza anti woleriza kambuze ne mukasa performance kale tukubuuze ku performinga ya mukasa ng'ogyeko kati katugende ku ekyo performance y'omubaka waawo sajja mutadde mu kaseera akazibu performance y'omubaka wa Uganda wano akatuye singa yeesiimula performance y'omubaka waawo wano si ya district ogiteeka ku ki nze ndi ku parliament nti wemba ntandise okugamba nti abaka performance Ibrahim Ssemujju-Nganda has performed ebiteeso mu parliament he has legislated he has represented ekintu kya budget yabuli nakikola nagaba nange nze yatuleetedde notegeera ebya budget nti emirimu gye gyonna roles nze siri kubina ebyaguno no politics simanya ate biki njagala era tuveewo abantu nze mbategeeza we need to go back to the right system go and represent allocate the budget do what and what ani mukasa kyakoze yes ababaka bali mu categories nti system bwenaaba tenatereera nga bwe kiri kati tujjafuna nga ababaka nga Ssegirinya balozi abaliwo tulina obawa omukisa omulonzi essuubi lyo libeereko ne limiti nti abantu bano omusajja sirabangako musajja amansa bwino ng'ayogeza naye yakaexplainingira eddakiika 3 sinnategeera kyayogera temuwuliriza
omanyi ng'ayogeredde eddakiika kumpi 5 sinnategeera alimu anti olaba kati Ssegiri nze nsiibudde kati goda nsiibudde naye nga nsiibula njagala waliwo omusajja bamuyita ali mu Amerika Kagabo nedda kansiibule kyaliwa ng'ali mu Amerika eyo yani Tone yes Tone mukulu Tone ntokotumiddeko jwezi yankobidde ku ssimu nga nveeyo mu bivvulu yes aŋŋamba saawa yonna abantu baffe bali tubateekateeka tukweyanza naye tobula bayizako oli mugyayo nnyo oliga kamiliyoni wagani musajja wa bwino amaze eddakiika 10 nga ndi kwagala tegeera bulijjo aleeta ekintu nakibaakinga naye leero ninzeeko ampeeyoko Rosa King kyeyagamba nedda nonyezayoko ampeeyoko Rosa King weyagambira ku ngeri ya Rosa state bwebanga yagwanga eno buli muntu azannya kyalaba iki naye lwatise mujju aperforminze bajoyese ennyonyi ojoyese ennyonyi mpaka mupya aperforminze naye anti kati performance yaabwe esobola obutabenefiting abantu naye mbadde nkugamba nti anaye yajoyese ennyonyi ebenefitingdewo omuntu nti he has done his role nga munnamawe number 1 ng'ateera kyamani wakosa se naye exposing the rot in Uganda Airlines naye exposing because amazima amanyi galina gwa exposing yatalina amanyi gakwata gakola ekimpagiza Ssegirinya mu bwa Ssegirinya bwe njagala Rosa ngezaako kuwonzika eyo ogenda maliriza ng'owuliriza ekimpagiza omusajja tusobola okusolawo nga point alozase tumuleke ekimpagiza kityo waggulu waafa kati bano bonna abakola messes bweba balonde kubawa kukola ki okukosa bo naye kati naawe okkiriza nti Alozas yekusiza anti bw'obeera mu community nga tosobola kusaavingiramu era omaliriza wekusiza abantu nkinkubulire okkiriza lwaki saagala lumu kwogera ku bantu bange kyotuuka ekiseera n'ogamba bino byasho ngenda va wano anti kaakati twalaganye namba twalaganye nti omuntu ono tumuwagiriremu ki mu layini ye ey'okulya olwa sisitimu obufu bwayo waggulu ku mutwe okkiriza nti Alozas adisappointinze abantu alidde nnyo amwekusizza nga mmwe nakugambye nekyaliwo sooka okkirize igodde kwayiza anti omanyi obuzibu buli waaligira bw'ati ng'agamba anti olaba kati nga nziza ku Ssegirinya ngezezaako nkozaayo kintu gye twatandikidde tinakugambye nti ambuleera yonna nga paalamenti yava ku mulamwa gw'obwa legisireta abantu ne bagamba nsindiseeyo omuntu wange naye bw'oba omusindika musindike ng'omusindikidde interest ezo ezize wabula bw'obeera ng'omulinamu essuubi ng'oggyeko bino kuziikirako kukugulira amasepiki kukulaakulanya bamizannyo ekyo kiba kikyamu ekambuzo mbaka Mukasa Alozas yasemba ddi okwogerako ku floor ya parliament okurepresentinga eddoboozi ly'abantu ina lweyogera ku by'omuliro ina byeyogera ku by'omuliro yagukwata amasomero matter of national importance yes naye nze nti sigenda kumwogerera nti oba mulungi no togedde ku Ssegirinya togedde ku Alan Sewanya n'abaka abalala Mukasa Alozas naye kesaawa tumutunuze anti woliriza nzizeeyo ku gondi erijje eno nenkugamba oyo tumuveeko mutunuzaamu toke tudde ku jeno takoze kimala olwa community gyalimu fraternity gyowangaliramu ekintu ng'onakitereeza toyinza kukola omusajja amansa bwino leero bwino amama bwino yamama olina kuva ku mutwe Isaac kitoleraga mu position eyokugira nze batanyafuza bera kinabeyawulako era sesemereza munabyabufuzi nzija nekukuba bulungi oba oliwenalemu badipya FDC system yafa kinenga Mukasa Alozas basikusuubiramu Mukasa Alozas nze kino nkikugamba bwino mufuna watuuka mu palamenti wadda mu kugula amasomero wadda kwebbulula ku Ssaabazironi sipiika akuyamba akutaase
ogende maaso webbulule naye Lubaga South oba Lubaga yonna yemu ku regions oba divisions ezikyasinzemu enguudo embi naye exhibitinze pothole exhibition Uganda pothole exhibition you've not added a voice naye nga ate Lubaga South enguudo eziri muli embi ebinnya you've not added your voice tutuuse mu Uganda Health Exhibition Lubaga South yemu kwezi ezirina amalwaliro agali mu mbeera embi abasirikale abali muri kipoliisi eri niya Wankulukuku yes Lubaga kipoliisi eri kumbi Wankuku n'amazzi amataabwe gajja poliisi ejjula amazzi and tuli ku Uganda Security Exhibition you've not poliisi gireko ejjule naye abejjula bajja kuddamu amagezi kozi wetubalwanira batukuba oba amazzi gabatwala leka poliisi amazzi gagitwale lwe tulirwana balitegeera nti nabo bagenda eyo yosigirwanira yo omwala newe gujeera etwale bali Bannayuganda bannaffe ate Bannayuganda betulwanira omulwanira n'akukuba omuggo ku mutwe kati eyo bo Bannayuganda baawa ba Kenya naye kubulire shoyalero sisekayo kushoyalera izakaleyo dokumene naye manya tumaize n'akantu tulina abaka ba parliament bayitirive nga tuli mu babaka kadakika nga bituli mu bantu okubanja ssente abakozi abambavudde ne bagamba ojayi musange naku zino okuvayo neyogera nti nsasula emitwalo 2 osibwa speaker wa parliament batudde ne abakulu ne batema embalirira speaker office ye bajuwadde obuwumbi 13 sakono obukadde 10 13.1 billion ku ssente zakawumbi kamu kakubeera nkakola ebirango n'okwogerera nekino kankyogere lyo bannamawulire abakwasibwa omulimu abamu benja okwogera mwogereko Joseph Sabiti eri abazi local tabloids zakwatibwa ssente okutunda Anita Among kuba tatundika yajja yagala amenyewo Kadaga baani naye kati ku luno bamuwadde kawumbi kamu for public relations and adverts bamukuba omuzigo ssente endala obukadde 7 za workshop bukadde 4-5 bwa staff training kale tuveno tumanyi babagoli olutuuka eri ate ne baba training obukadde 5-7 bwa welfare and entertainment bukadde 5 entertainment kibakubamu music yawo ku parliament mikolo obukadde 16 bwa ICT sakona okadde mwendamu obukadde 9.6 million property management bukadde 10 bwa bedding clothes ne footwear byokwambala biki mukyala alina okulabika smart bukadde 10 obukadde kati kyembuuza bukola ku speaker yekka oba ne bana ababaka ba parliament tuli ku office eya speaker then akawumbi kamu obukadde 3 no deputy naye ne deputy alina location ye office ya speaker yokanga yes office ya monga kira kyengambi ya speaker kuba eryo ne deputy speaker ate ne bakakuttaka bulijjo abadde ye bakakutti nga tenafuuka speaker abadde office is independent office of the deputy speaker azili independent so kakati omukyala bamwadde obukadde 143 akawumbi kamu ka inland travel kutambula kugenda ekoboko agenda kekoboko genda keno ka 1 billion kakadde kamu mweo bukadde 3 then 5.3 billion kugenda ko Bulaaya 5.3 billion enga jukiro mwaka guno gwennyini nti baweera travels ezebweru ezo bobe nnyini nawo ne baga yes tukoze unyi nenga be babiisa obukadde obuwumbi milioni 5 obuwumbi 5 obuwumbi 5 sakono bukadde 3 5.3 billion obuwumbi 8 naye ono omwana teyakoze ensobi kuba obuwumbi buli 13 obwaweereddwa ofisi ya speaker naye bulina bero bukadde 8 for fuel saako ne billion 2 donations kwata ochaidako ku speaker amagogo awo muwulira wajayo deputy speaker mansa bwino Isaac
speaker omumyuka we ye yaweddwa obuwumbi okay 11 oli yafunye 13 naye nga obukadde 7 bwa workshops ku deputy speaker 922 adverts just kuba wabirango kyo oba public relations wabirango kyo by'obukadde olwenda bannange obukadde nga balanga n'okulanga ndaba TV naye sirabangako nti obulango bwe balanga general nga parliament emirimu gy'ababaka that is now parliament see offices then obukadde 455 welfare and entertainment bukadde 495 training staff bukadde 16 ICT 10 bedding bukadde 8 bwa fuel bukadde 8 fuel 1.3 billion kutambula muneno eyo inland travel ebweru buwumbi buna n'akawumbi kamwe kimwe bukadde 7 bukadde 7 bwa donations mu bufunzo bw'ekitala Isaac eyo parliament gye tulina nze kyenyinza okugamba kiri kimu tinsaba Katonda ankuumeko nga nkyali mulamu ndabeko gavumenti eno ng'ekyuka nsaba Katonda anyambe kabadde kabuddeko nsaba Katonda anyambe ndabeko gavumenti eno ng'ekyuka gavumenti eno weekyuka nsaba Katonda era nyambe bano ababye ssente baavuwale koko tubasange nga abaana ba Milton Obote tubasange nga kozi babbye ssente n'owulira naawe ng'ennaku ekukwata nze nsuze mu ssuuka okumala emyaka gyange ngenda mu 5 essuuka amasuuka gensulamu emyaka kaŋŋambe 5 tegaweza mitwalo 3 naye go ŋŋamba bedding financial yeeno yokka July to June biliyoni lubukadde 8 Katonda abankuumire owabwe amansa bwino mutebi sente oziwulidde bebe abatukiikirira mbalira yayisiddwa ate nga be babba n'amabaati babula bannange omuwa ssente n'akubba n'amabaati agabanako amabaati ameeru amabaati abba amabaati ne bamuwa ne biliyoni kati ne weebuuza wenzirayo ku kiri kyenagambye atodda ku mukasa okuva ku mutwe ekintu kyafa system bweba yafa bingi bijja kukolebwa naye kyoba eddoboozi lyange nditwala nnyo omulonzi oyo omuntu wa wansi atulaba omuntu wa wansi nga ffe nti omuntu ono bw'aba ng'ayiseemu ebirowoozo bye tebiri ku ggwe system bw'eba eteredde kinenyezebwa naye essaawa zino njagala nnyo omusindike teweesigamye nnyo ku bigambo bibyakuwa nti ngenda kutwala mu nsi ensuubize bintu byonna bapoliticians seera ebisinga biba byakulimba bulimbi ate n'ekirala system ng'ekyali nfu nga bw'olaba kati bwe kiri emyaka 4 tosobola kujja ggwe omwokyusa eddoboozi eryo kakati expectation z'abantu ziri mitinge tobawa nnyo ssuubi lisembayo ng'ozze kusuubula busuubuzi ofunye ssente ze zikusobozesa okuyingira paalamenti ate omuntu n'omuwa essuubi kuba abantu baffe bali wansi bangi tebannaba kusomesebwa kumanya nti bw'otuuka ku paalamenti genda mu library soma ku order paper kuliko ki genda omanye kyengenda okuteesaako kikwatako ki matter of national importance eyo tekugirwa oba oli waaliwo giteesaako ng'eririra ng'eriri mukono n'omanya matters eziri constituency based n'obeera ng'oteesa osinziira ku mazima kubanga oba olambudde constituency eyo nofuna ne feedback ezivaayo ebyo byavaawo dda abantu kati beeberera Kampala bajja buzikuziika kale kati ekintu kyonna ekyamazima si kyakukyusibwa mu ngeri eyo gye tulowooza nti ojjayo gundi nossaayo gundi kutereeza future ye ng'omuntu batono nnyo asobola okukyusa kubanga neeno ku mutwe wafu ye Mutebi moving dictionary omusajja sakanyumiza amansa bwino
Isaac leero musajja mubaddeko naye tujja kutandikirawo mu show endala. Tukyalina show nnyingi ebintu ebiruma bannayuganda biyitirivu nnyo. Tujja kudda ate ne show endala atakumira mpeera batukumire. Uganda Eyenkya.